Webale nnyo Stella Nandawula. Ekituufu kiri nti wadde nga abasuubuzi olunaku olw'eggulo baavudde ku kisaawe kya Mefuga Kololo ng'abasinga banyiikaavu olw'obubaka bwe baawulidde okuva mu mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ate nga bwawukanira ddala kwe babadde basuubira okuva gy'ali ng'ensonga ey'amaanyi yabadde enkola ya EFRIS. Abasuubuzi bagenze Kololo olunaku olw'eggulo okusinkana Pulezidenti nga basuubira nti agenda kuba akomya enkola ya EFRIS. Eno nno y'enkola y'okusasula ekintu oba okutunda ekintu ng'oyita ku mutimbagano nga oba ekintu kiyita mukuuma era n'oweebwa risiiti ng'enkola eno yatandikibwawo URA mu kampeni gye batuuma irisiiti mpa risiiti yange. Otukeredde wano wansi mu kibuga Kampala naddala ku ludda luno olw'ekikuubo mini price ate ne streets ez'enjawulo eziri mu kibuga Kampala ng'emirimu gitambula bukwakku. Abasuubuzi kyaddaaki bakkiriza kabaddeyo bakole anti ate munnange bali ku mmere ya leero bwe batakola tebalya nga era embeera nga bw'oyinza okugirabaawo ku kamera nti ekibuga kyazzeewo kitambula bulungi abantu mwebali bakola ng'era n'emirimu gitambulira ddala bulungi nnyo wabula nga bwenyinza okutegeeza nti gye tusobodde okuyitako mu maduuka ag'enjawulo abasuubuzi abasinga bali mu kukukuluma bagamba nti olunaku olw'eggulo wadde baluwaddeyo bajje bagende Kololo bafune obubaka obw'enjawulo tebafunyeeyo oba oliawo kye badde basuubira era nga bangi batutegeezezza nti balibanga obudde bwabwe bwayitidde bwereere nga wano wennyini wendi we wali omu ku ssentebe w'abasuubuzi okuyita mu kibiina ki Kampala Arcaders Traders Association kata omukulu Godfrey Katongole ono ne mukuwayamu naye bingi byayogedde benjagala naawe omulabi wafale ku BSF Fina oyongere ate okubiwuliriza obulungi. Sebo Godfrey Katongole oli ku BSF Fina twagala otubulire ekigambo kimu olunaku olw'eggulo lwavuddeyo ng'omukulembeze eggwanga enkola ya EFRIS egenda mu maaso wabula weewaawo yaggyeewo ebibonerezo ebimu. Twagala ki ekiddako abasuubuzi balinzemu abakulembeze baabwe ki ekiddako? Neyazanyo ssebo nga bwogogedde amanya ge Katongole Godfrey chairman w'abasuubuzi ba Arcadia abakata ate vice president Futa. Olunaku lw'eggulo pulezidenti yayimiriza ebikwekweto ku EFRIS yaganye okugalawo amaduuka g'abantu n'ebikwekweto eby'ekika kyonna n'ayimiriza penalties ezakubwa emabega n'ez'omu maaso. Kitegeeza EFRIS yasigaddewo naye ng'eringanga mmotoka etaliiko mipiira era ffe tugamba EFRIS teriiwo mpaka nga tuzzeemu ng'ennaku z'omwezi 2 abalina obuuma babutereke naye tetunnabeera kubeera bamativu kubanga omusolo gwa import duty ku ngoye ogw'ebitundu 35 gukyaliwo. Twagala guddeyo ku bitundu 2 values tezinnaba kubeera standard ate nga zikyali waggulu twagala zikkire ddala wansi ate zibeere standard. N'ekyokubiri nze bwe ŋŋenda nendeta essimu yange eno neggamba ya mitwalo 2 gwe toŋŋamba nti ate ya mitwalo 4 si gwe wagiguze. So ensonga endala gwe musolo gwa kiro omusolo gwa kiro sirabangayo minisita yenna ageze mu dduuka n'agamba njagalayo dazini y'ekkooti njagalayo dazini y'empale. So ng'ennaku z'omwezi 2 oba oliawo lwe tunaafuna kye twetaaga era essaawa yonna ffe tuddayo mu nsiko ssaawa yonna tugenda kulangirira ekiddako ne bwe kunaabanga kugalawo myezi 2 tugenda kukikola omukulu ategeere nti tukyalina obulumi. Sandra Stella Nandawula wano ewali omukulu John Kabanda ono ng'atwala ekibiina kifuta Federation of Uganda Traders Association tuwuliddeko ku luvuuvuumo nti gatandise dde okutambula nti betefutefu okuggalawo okumala emyezi 2 okutuusa mukulembeze eggwanga aggyeewo enkola bo gye batagala ya EFRIS. Omukulu Kabanda mu bufunzi nga tuli ku BSF Fina twagala obulira abantu bano muli abantu bali mu kutya nti muyinza okuddamu okuggalawo ki ekiddako? Ekyo tekiriiko kuboozabuusa kwonna. Amanya nze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta tewakyali kulonzalonza kulala kwonna. Tugenda mu lukiiko ng'abakulembeze tunoonye date ddi lwe tugenda okutandika okuggalawo naye tukubira Abannayuganda mwenna omulanga kano ke kaseera mugule emmere mu gisitookinge. Ensonga endala abagagga tubayita mwenna bananyini bizimbe nti mujje mutwegatteko temututwala ng'abalabe nammwe mwali basuubuzi ngaffe ate ife buli tufuna problemu etukuba okutujja mirimo nammwe muba mukosebwa kubanga amaduuka gano gagenda kusigala nga makalu nga tewakyali agalimu. Tuli mu kusomozebwa okutagambika ng'abasuubuzi kye tuyita double taxation kye kino kyatuuse dda omuntu asasula omusolo ogwa 18% VAT
ng'ayingira eggwanga. Ne bw'aba asuubula wano mu factory bw'aba akozesa miliyoni 10 aba yasasudde miliyoni 18 18%. Kaakati ate n'ateeka ebintu mu dduuka kati bamugamba nti era tuwongere 18%. It is too much. Tukowoola bannayuganda mwenna mutwegatteko mu lutabaalo luno tulabe nga tusobola okwenunula mu busobozi bwaffe. Tuli baavu nnyo tukolera mu mabanja bamanerenda batutwala batumalawo kati kano ke kaseera twetunule ffenna. Tweyanziza nnyo tweyanziga omukulu John Kabanda akadde kokka ke katutemaye naye nga tukwekaza nti ku ssaawa emu gambuuze tugenda kudda nayo mu bujjuvu ne ku ssaawa 4 amawulire gaffe ageesigika. Stella Nandawula abantu bongereyo gye batabadde BBS tubaayo. Otukoze obulungi obutali butono obwebale nnyo Titus